Balamu ayagala bamukwate Ssekajja Abudu eno Chosen Beki amututte kola hijja kola umura ne hijja byawukana yesu nsubira bali mukola umura okitegira eno bali mukola umura eno bali mukwogera omugambo ogutokomoka eno kwegamba bya Chosen Beki wamu ne bawo omupya Ssekajja bweno omwana agenze n'agamba akoze caption wano Ssekajja yabadde kukaba n'agamba ono Ssekajja Abudu wa kufumba kebamukoledde ekiroto kye kebamutuukiriza ekiroto kye bwe kiroto kyo bulijjo kyakugendako Mecca era bw'atyo Chosen Beki yakituukiriza so kati ekyoto kituukiridde kibamuyambyeko kituukiriza tagenda kubeera nga assa mukono bw'agenda fumba tajja nasobola kubeera nga anoba naye wakomerawo mu ggwanga erya Uganda bamulinze ebyaddala okusinza kuona Bob Balamu yagambye akwatibwa wano ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates nga gwe kyonna okuwa subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere soko oli omugambo ogutokomoka guno naye nga sinaberanga ngukuterako kankusajukiza banafu abalegi tisoli muyimbi yaga kukwatira music video yaga kukwatira audio yaga kukwatira visualizer babukubi kwe namba y'essimu ebisigadde obibalekere omuwala oyo yatuuse okujja mu kamera abadde akuba amasimu nga bbawe takyamukwata nga Chosen Beki yakwata olimba wallahi bakiŋŋambye nze siina wano gwempalana mu kino ekintu naye bwe tuba nga tulwanirira abakazi bonna bafune obwenkanya saagala Nashiba akubibwe bakazi banne bennyininyini mu mutwale mu depression olw'okuba oli mumuwagira nga muyimbi wammwe tugenye mpola nze Chosen Beki simuwona nasitasula wensula waliwo kyogedde ekipya mu nsonga eno ogambye okujja mu mawulire Ssekajja adde akuba essimu abadde akuba essimu nga Chosen Beki yagikwata namugamba nzaani nze mukyala wa nannyini ssimu eno naye abasajja babi abakazi ate babi nnyo naye Chosen Beki mubi kaakati njagala okumanya buli mukazi ndaba kati Ssekajja bamusibe omukazi yeerabiririra abaana oyo omukazi Mungu tagenda muvaamu